ensimbi balyoke babawo obujjanjabi newankubadde buteekeddwa kubeera bwa bwereere. Nga toyina ssente mu Bukomansimbi tosobola kufuna bujjanjabi butuufu. Ate ogenda okutuuka okuzaala baatuggyako ssente emitwalo 3 gye baatuggyako ate nga batugamba eddwaliro lya bwereere. Bano bagamba nti ng'oggyeko okubasaba ensimbi abasawo tebafa ku balwadde kyokka nga n'eddagala mu malwaliro lyakkekwa. Natwala omulwadde essaawa 5 ez'ekiro nga mulimu omusawo omu ku ddwaliro n'otuukawo keeya ntono. Eddagala bali tebateeka basitoowa namwe ne mulaba nti baliriize naye ne muvaawo ate nga temulifunye. Eddagala lya kusimbira layini ate osimbye lunaku lulamba ate olutuuka ogutuuka bakutuuseeko tetulina ddagala bwe tetulina. Embeera eno y'emu ku biwaliriza omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Christine Ndiwalana Nandagire ng'ali wamu ne Rotary Club y'Ebbunga, Mengo Hospital, Uganda Cares, Mary Stops, Red Cross n'ebitongole ebirala okuteekawo olusiisira lw'ebyobulamu mu kitundu kino okuwa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Omubaka Ndiwalana asinzidde eno n'ategeeza nti ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bikyali bibi ddala ekiteeka obulamu bw'abantu mu matigga era n'asabye gavumenti okussesera ku kutumbula ebyobulamu ng'etereeza amalwaliro ku buli mutendera ate n'okuzimba amagye agatuukana n'omutindo. Amalwaliro ffene Bukomansimbi tetulina ddagala, situlina ambulances. Waliwo eddwaliro awo ekigangazisa health center naye wekali wafunda abantu ne bwe bajja tebalinaako extension. Gavumenti yatusuubiza health centers ozelevatinga health center 2 to health center 3 health center 3 to health center 4 twagala elevation zezo mangu. Annyonnyodde nti amazzi amakyafu gatunuliddwa nnyo ng'ekikyasinze okuviirako abantu okulwala endwadde ez'enjawulo. Kati amazzi batambula okuva wano wenyimiridde okutuuka wansi Katonga waliwo miles ziweranga 15. Kati omuntu ateebereza okugenda leeta amazzi galeeta bagenda kufumba mmere tebalina budde bwa kunaaba. Ebyokunaaba babivuddeko bafunye oluwumu bafunye ebisente kati ze ndwadde ze tuli mukola kimukujjanjaba n'okubasomesa omugaso gw'okunaaba ne bubasomesa tebalina mazzi. So omulanga gwe tukuba nze ndi Rotarian nyina amazzi ga tap water gende mu kusika naye gali ku small scale. Twagala gavumenti tulabe nga etwongeramu tap water. Tap water agenda kubadde zino zemulaba ezibeeramu ez'olutentezi mu bantu baffe kivudde kuba tunywa amazzi ag'ebidiba sinagabiri wabula gabitaba. Tunywa amazzi makyafu nkoko akulugguka n'ava mu nsozi n'akuŋŋaanyizako wakuŋŋaanyiriza oba bwe basimye ogunnya n'osanga ng'abantu kwe basena amazzi tokasuubira nti mayonjo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira agamba nti bazze bafuna okwemulugunya okuva mu batuuze ku nneeyisa y'abasawo era n'abalagidde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nti bwe nzija leero nesikusanga n'enkya n'enkomawo kitegeeza sijja kudda oba tokola. So tukubiriza buli musawo alina omulimu wano Bukomansimbi twala obudde kola omulimu. Robert Muwanga okuva mu Rotary Club y'Ebbunga akubirizza abantu okukomya okugayaalirira obulwadde wabula bafeeyo nnyo okulaba abasawo ng'obulwadde tebunnanyiinyiitira. Kulaba wano abasinga bajja babakwatiridde kitegeeza nti osanga tebafuna na budde kubanga basobola okutambulako oba okulaba nga basobola okubeerako mu kasana okulaba nga ebintu ebino ebimu bisobola okukendeezebwa. Bwe tutuukiridde akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Dr. Alfred Kato agaanye okubaako kyayogera ku nsonga zino. Abantu abasoba mu 1000 be bajjanjabiddwa endwadde ez'enjawulo omuli amaaso, omusujja, sukaali, ulcers, pressure, aniya n'ebirala. Doreen Nakajiri ne Betty Namawanda BBS Telefina Gambuuze.